Kadama TV waliwo Kadama ono ayagala otubuulira ku experience ye nga bw'alabye Abawarabu bwe bali, abadde e Buwarabu asomye embeera yaabwe, abasomye ng'abasomera mu nnyumba z'akozeemu, kati agenda kwogera ebintu bino ng'asinziira ku kiki ky'alabye mu nnyumba z'akozeemu. Agenda kwogera ebintu bino ng'asinziira ku famire z'azze akolera. So twewenga amagezi tulabe nga tusobola okubeera nga tukolera wamu n'Abawarabu, tusobola okubeera nga tubabeeramu. Nga bwe nabagamba nti kino ekintu ky'okugamba nti no tugenda mu nsi z'Abawarabu tekigenda kuggwaawo. Gwe bw'onootyayo omulala agenda kujja. Bwe banatta oli ng'agamba bwe basse oyo yabadde yeeyisa bubi nze ka ŋŋendewo. Gamba kaŋŋamye nti kino ekintu kigenda kubeera nga weekiri tekigenda kuvaawo. So tulina kubeera nga tuyiga buyizi ngeri y'okubeera nga tubabeeramu. Abali mu biyumba bamaze kontrakiti mbadde mbawaako amagezi. Si kugamba munnange tubeera n'eŋŋombo nti Abawarabu batwagala nnyo nga nange mwendi ntera nnyo kikozesa, naye bwe namaze okukizuula nti abantu bano tebalina kye batwagaza oba okutwagala ennyo, just batwagala lwakubanga tubakolera, batwagalako mirimu gye tukola kyekyokka. Kuba kati gwe genda ku makya ogamba Omuwarabu nti leero ndi mu weekend sigenda kukola, bw'ojja okulabira nti Omuwarabu takwagala. Oba lunaku leero sikose oba lwala bw'ojja otegeera nti Omuwarabu takwagala. Oba okitegeera bannange mubeere bakambwe ate si bakambwe nnyo, temubeera nnyo na mpisa Omuwarabu tamanyi mpisa. Oba okitegeera kyova olaba abaana be tugamba e Uganda mu tebalina mpisa ate be bakyasinze okumalako. Gwe gw'oyita ow'omumwa, gw'oyita ow'eddalu, gw'oyita nti bannange ekikyana kyeyisa, ate kyo kigenda okumalako ekyo kiri e Uganda ekyeyisa bwekityo. Kuba bano abantu tebamanyi respect. Omuwarabu buli lw'omuwa respect ava ku mulamwa, tebakimanyi. Beetaaga muntu nga bo bwe baboggola naye bw'olina okuboggola weeya n'essale. Oba okitegeera tolina kwewa nnyo Omuwarabu, tokkiriza nnyo Omuwarabu kutegeera neva. Ate n'ekirala baganda bange kinjagala okuyisaawo, lesse olina ekintu ky'okoze, oyasizza essowaani, olina ky'oyasizza ng'ekintu kye kya bbeeyi nnyo, olina kale ng'olina ensobi yonna gy'okoze naye ng'okikoze mu butanywa. Oba okitegeera togenderedde naawe kizze buzinga ku muntu omulala yenna. Munnange togamba nga Muwarabu ng'amusole onooba omwereeseeko. Omuwarabu tebamugamba ngunno nsonyiwa. W'onoomugambira nti no nsonyiwa ajja kutegeera nti oli mu nsobi, bannange agenda kukuvuma, agenda kukucunya, agenda kukulangira, akubuulira ekintu ekyo nga ssente bwe kiri eky'essente nnyingi, kabe kasinga ate akugambe n'okugamba nti no kisasule. Sirika bannange, okusirika kumalako emirembe ku Muwarabu. Okusirika n'okubeera awo ng'oteeseeko feesi ebanja. Ne bw'oba ng'oli mu nsobi teekangako feesi ebanja. Oba olina omusango gw'okoze, nze lumu mukwano gwange amaka ge yalimu Manyoba waaliwo akanyonyi, n'aŋŋamba mwana gwe akanyonyi kalinnye, nze sitegedde naye kafudde, kyokka madamu akaagala nnyo. Ne mubuuza ate akanyonyi kaaki? Wakanagamba nedda nange nakasangawo. Ne mugamba kati oyagala kukola otya? Mwana gwe mbadde njagala bbosi wange akomewo mugambe. Ne mugamba oli musiru, kalekaawo akasange nga kafudde. N'aŋŋamba mwana gwe omukazi ajja kuyomba. Ne mugamba nedda, kati gwe tomugamba muleke akomewo akalabe. Bw'aba akalabye gwe teekako feesi ebanja kuba omanyi okoze omusango. Munnange era bbosi we gwe yakomawo n'akatunulako n'amubuuza ate kano naye yamuddamu ati nange nkasanze kafudde. Yamugamba kajjeewo kasule kasasiro. Kati namugamba senga wali omugambye ngunno ate akanyonyi nkoze bwe nti ate nsonyiwa biki yali yombye, naye olw'okubanga naawe wali nga oli bibyo. Omuwarabu buli lw'okola omusango kozesa bikolwa ne bw'oba oli mu nsobi. Oba okitegeera ensobi eyo sorry gikozese mu kikolwa. Beera awo lese okoleyo omulimu gw'abadde tasuubira nti oyinza okugukola. Kikolwa naye buli lw'onoolaga Omuwarabu nsonyiwa kozesa bikolwa. Tekisigambye nti n'omuntu oba oli mu nsobi ate tosobola kwetonda mu mutima gwo, nedda, bano weetondese bikolwa. Tofulumya kigambo ng'onsonyiwa. Oba okitegeera ate Omuwarabu buli lw'obeera awo nga feesi yo eri siriyasi ng'ate era nkambwe, just omulekeramu kali ak'okukutuma ne ka respect kali nti no ye bbosi wange, nina okuwuliriza by'abataŋŋambye, weeya n'essale. Oba okitegeera nga ne waaba lesse ng'akuyise tobeera mulekeraawo okwewa babboosi bammwe ennyo n'onyumya ebyewammwe. Ewammwe nga muli bwe muti Uganda tuli bwe tuti. Bannange bano abantu boolaba bamala ne badda ebbali ate gwe n'ofuuka topiki. Baba bamaze okutegeera ekintu ne woba tokimanyi mugambe ye ekya Uganda gye kiri kya layisi nnyo. Oba okitegeera
kyalaisi nnyo naye nga naawe tokiraba nga ate nga gye kiri naye nga naawe tobadde tosobola nakukyetuusaako kirabidde wano mu bawalabu bamukitegeera nze munnanga abantu bano akamanyiro ke babeera nabo olumu nzirayoko ku topiki gye mbagamba ey'okutereka ssente nga omukadde ono ambuuza omanyi twebaka naye mu ruumu emu ng'ambuuza ngu ssente zo tobanga ozitereka muki mu sitoowa omutima ne guŋŋamba abayaaye bano kirabika bakyekingako dda mu nsawo yange nga bamanyi ssente mwenteeka kati lwaki akiŋŋambye ngu tobanga otereka ssente mu sitoowa ne mugamba ssente zange nze ziri mu ruumu mweneebaka ziri awo ku kasawo ne ŋŋamba baba balina ke babala nze mbamaze ssente ezange empita nazo nze munnange ssente ezange empita nazo baganda bange oba okitegeera mpaka we njagala okusindika nenzisindika ate era oluwuzi teruva mu kiwato oba luliko ssente oba teruliko ssente mpaka nga nzizeeyo ewaka oba okitegeera ssente zo zibeera na seefu nnyo 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 nga ziri ku kiwato kuba ne woobeera eyo ng'oba olina emirimu gy'okola abagenyi ne wabajja lese nga wiikendi obwana buli wano buze obeera seefu nnyo ssente zo ozirina ssente zo ozirina ojja kuŋŋamba bajja kumbuuza ssente zo ziterekawa ate mmwe mulina n'ebisa omuwala bw'atuuka ky okubuza ekibuzo ekiri nosensi temuwola bawalabu baganda bange temubawola ssente kale bw'aba akugaanyiddeko nnyo ng'olaba bambi bakufaako nnyo nga balina kakeya at least nga nze bwe njogera nti ze bannange wendi yadde abaana bakaba naye at least wendi ba ku mazzi ndya ne neebaka ate nensula bulungi ate sisulangako njala ekyo nakyo nenkyebaliza mukama kuba baganda bange bangi bali eyo nga n'ekyokulya okukifuna kya lutalo naye ebyo byonna sinze oba okitegeera maanyi ga mukama ate nange kwebeereramu bannange baganda bange buli weweebereramu olunaku lw'oyingidde mu kiyumba ky'omuwalabu ogenda kumalako nnyo nnyo omuwalabu ng'oyingidde mu kiyumba kye ekinene nnyo muwe wiiki egi emu ng'empisa ze uganda ozirina bannange wiiki emu wemala okuggwako beera n'empisa zino ate zengenda okwogerako wammanga weeyise ng'omuntu atayagala kumanya ate weeyise ng'omuntu ng'omanyi ekyakuleeta ate ng'omanyi ki ky'olina okukola nga wakayingira mu nju y'omuwalabu munnange nga wakayingira mu nju y'omuwalabu eneeyisa gy'oli okweyisa nga wakajja nga tokyusi nga lesse embeera zo yegwe yes boss okay madam gana amagezi gengenda okwogerako tokyusa oba okitegeera kuba ate ojja kwereetera obuzibu oluddewo kati boosi wo bw'onookyusa amagezi bw'onookyusa embeera ajja kulaba nga waliwo abakuwa amagezi sinakindi akuggyeko essimu munfuna bulungi ng'otuseewo omuwalabu mulage nti nze ekinyiiza nkikugamba kyesitagenda kukola mba sigenda kikola ate sigamba nti sigenda kikola ate nemala nenkikola nedda kyosobola kikole tandikirawo embeera zo bw'aba ayita buli kaseera ng'akutumiriza leeta kano kyokka akugamba leeta kano naye nga kyayagenda okuddamu ekirala okugamba leeta kino kiri wennyini nnyo ekyo kyasoose okugamba ekyokugamba nti nno jangu oleete kino ne kino agamba leeta kano atoddeyo leeta kano mugambe ebyo sibikola bw'oba oli kulya oyo n'akuyita amanyi bulungi oli kulya maliriza okulya kimumanyirizeewo nga waakajja oba okitegeera omuwalabu embeera gy'ogenda okutandika okweyisaamu nga waakajja mu kiyumba kye okumala emyezi eziwerako ate tokyusa osanze amasepiki gaaguba ebintu byaguba naye gwe olw'okuba nga olina amaanyi munauganda bannange olw'okuba nga wakuzibwa mu kukuuta gwe weerema oyinza okugwa ku sepiki ezo naawe gikuute kwata sirwale naawe okuute nga bwe bakuutanga oba kitegeera obalage nti nno naawe okola nga bwe baagala naye obuzibu obumu abawalabu bano tujja ate fene n'oyagala omukole naye engeri gye batamanyi kisa oba oyagala omukolera omulimu lwakubanga naye akuwa ssente naye ate bw'okikola n'ogamba kankikole ate aleeta n'ekyamala emyaka 5 emabega nga takyozanga oba kinnaakikuwa oba okitegeera so nga wakayingira mu nju y'omuwalabu olina okubeera nti nno oli magye gwe gavumenti gwe looya gwe buli kimu ne woba olina omusango gwemalire kuba bino bye tukaba mbumanya kampani yandeeta mumanya gavumenti manya offisi teri kye bagenda kukuyamba waliwo obuntuntu nga naawe mwennyini osobola okwemalira oba okitegeera mpozi nga tugyeko bino tebansasula sirya mmere
manya bansuza wabweru naye buno obuntu waliwo obuzezeze namwe mubumanyi obwo osobola okubwemalira ate omuwalabu buli lw'omulimu naga nti no gwe feesi yo oteekako feesi ebanja buli kaseera omuwalabu agenda kutya omuwalabu agenda kwekolera n'omulimu gwe yali kugambye ati gukole asobola okwekolera nga takugambyeko yadde munfuna bulungi so nga wakayingira mu kiyumba ky'omuwalabu beera ng'oli mumalirivu nga katogo teeno we kasirira beera mumalirivu mwejeemu okutya mwejeemu okubatya abo abantu lwakubanga beeri temubatya bw'aba ogola yimirira omugambe nti kiki ompitidde kindi walinga waliwo omusango oba okitegeera walinga waliwo ekiriwo ng'ate naawe oyogerera waggulu banange tajja kudda mukubogokera ng'akuyita oba okitegeera omuwala bw'ayinza okuyita olimufumbira atudde wali wabweru n'akuyita ng'awali oba alinga ali kuggwamu omusaayi akuyita egyo emirundi gyonna mutuukako omugambe ompitidde yita omulundi gumumpulira ng'ate oli mukambwe bannange tajja kubidda bano abantu balina obuzezeze naye gwe asobola okubumugjamu oba okitegeera so baganda bange mwebeerere mu bawalabu mukume empisa ati weeya necessary togezanga okuyimira n'omuwalabu ng'omukuba togezanga okwata akambe ng'oyagala kutiisatiisa muwalabu wanaakukuba ekifaananyi bw'ati bajja kugulako omusango gwa kesimada oba okitegeera omuwalabu ne woba okyankalanye naye otya ng'oli mu kuyumba togezanga okumukoonako oba okumutuusaako oluyi mbeegayidde baganda bange omuwalabu aba akukyankalanyiza fayini muvume naye togezanga okulwana n'omuwalabu ate onooba obyonoonye togezanga okukwata akambe oba ekintu ekyoli kyonna nti oyagala lese okutta akambe munnange kanaakutanda ne bakukwata vidiyo onaaba nga simanyi obulamu bwo onaaba obutese mu katyabaga so baganda bange abali eyo abawalabu bano omanyi tosobola omuwalabu ye muntu waliwo gw'osanga nga tapowa nga naawe n'oba opowa waliwo gw'osanga nga tapowa nga muyinza okwatika ne muyomba n'olaba nga kya buli lunaku bannange naye simanyi nsobola okwesonyiwa omuntu naye nze omuwalabu yanjigiriza okwesonyiwa omuntu naye nga mukubisa bikolwa teri kintu kikyasinze kuluma ng'okukubisa ekikolwa bannange omuwalabu nze ne waaba ayiye eki oba aliwo omwana nga bazze ng'ayiye eki nange mwenyininyini ayogera maze okiriiningawo naye nange mwenyininyini ayogera nyongerawo okulinnyawo nange nenyongera nembimaala omanyi bano abantu bwe bati bwe baagala saali kikoze ne bano abantu bateekamu emitima emibi n'ogamba naye ndi muntu mukulu naye lwaki nange nkola bwekityo enje tagenda akiddamu naye omwana bw'ayiyawo ebijuyisa alabye bulungi omaze okiriiningawo gwe okutta ekisimu lw'oyisizaawo bannange n'enkya nejjuzi ne luli emyaka 2 ginaagwayo ddi bano abantu mubamanyi obuyisaayisa bwabwe mubumanyi mulage nti nno nze etooyi njoza omulundi gumu olunaku naye buli wonomugamba ate oyo ojoza ku makya ojoze mutuntu ojoza olweggulo munnange ojja kujooza emyaka 2 oba okitegeera mulage nti no bwe mba maze okukirininga enju kisinziira nti maze okukirininga enju kisinziira lesi waliwo abaana naye bannange waliwo wogamba nti no oke kanziremu nkirininge ng'olaba naawe oli muzadde ogamba ne wabeera bange basobola okikola naye waliwo abaana b'abawalabu bwe bakozesa akajanja nga n'omuzadde alaba naye nga tasobola kugamba ku mwana amuwadde lesebi ice cream ekyokugamba omwana nti oba tuula wano oba liira wano omwana amansa ice cream yenna ku bikapeti buli lunaku n'okwala avudde ku bisenge n'okola bwoti kuba aliwo ekituufu tuli bazadde n'abaana baffe basobola obbikola naye ate omwana bw'omugamba tokola bwoti omwana ategeera naye olw'okubanga bo bamanyi balina bu mashini obutakoowa nze mpera nnyo bagamba ekigambo nti bannange siri mmotoka kuba n'emmotoka zammwe zipaakinze ziwummudde era nze ewange omulimu bwe mba ngumaliriza siguddamu olw'okubanga nti ekintu kyange nakizimbanga naakajja nze ewange bamanyi kyensobola okukola nekyesitasobola kukola ate si lwakugamba nti sikola nze nkola kuba manyi ekyandeeta naye manyi emirimu gyange nti ku ssaawa zino mba ndikola ssaawa zino za ssimu ate bannange kambabuulireko ng'oyingidde mu kiyumba ky'omuwalabu mutegeerezeewo nti no the phone is my first priority bwe mba sirina phone sikola bwe mba sirina ssimu teri kitambula omuwalabu wona omala okumutegeeza ekyo nti essimu ye maama wange ye buli kimu kyange era n'emirimu gye gitambula bulungi tajja kuteeka lukongolo ku ssimu yo ate omuwalabu mmanyiriza essaawa zo z'obeerako ku ssimu ng'oyogera n'abantu bw'ona omumanyiriza bino bye batugamba ngu essimu gikozesa ekiro munnange emyaka 2 jjukira obuntu bw'abano abantu waliwo eweekyanga netiwaaka ekiro ojja kubeera awo kawefaayi keekyanze
ekiro kyawe kyagamba oyogerereko keekyanze Omwalabu tomukkirizanga naddala essimu gye weegulira kati mwe bagulira amasimu babacunya akasimu ye yakagulira ne woba omunyiiziza n'omwana akugamba essimu taata ye yagikugulira maama ye yagikugulira ebyo baba okiwulira laga Omwalabu nti essimu yange bwe mba sirina ssimu teri kitambula beeranga omulalu nze munnange essimu eyange omusaala gulwawo okutuuka naye nga nina essimu era neebaza Mukama nti essimu yange ngirekana mu kiyungu ate teri asobola gikwata kuba oli ne waba ayagala okulaba essaawa alina okunsaba olukusa bannange we musanga nga ngikutteko ambuulira oba nze yansangako ku ye siri kwogera bino kwewana naye nga bye bituufu ojja kuŋŋamba ngu kisinziira mu maka g'olimu fine kisinziira ku maka g'olimu naye ate kisinziira nakuggwe mwennyininyini nga wakayingira mu maka g'omuwalabu eneeyisaayo bwe wagitandika nkugambye nze ekyange nakizimba from day one up to now contract yange yaggwako nze bya covid bibaddewo naye nga siri ku pressure mu nzirayo ndimanya ndimumikunya mbonabona ebyo nga mbiwulira mu mikwano gyange yadde wabeerawo obusoomoozi obutonotono naye nga ekyomusaala nga bakunsasula mu budde nga n'ennaku z'omwezi enziraba nakuggwayo ekyo nze yakizimba kuba omwezi ogwasooka bandeetako akamanyiriro nze yakizimba era bwe bakimanyi ekyokuba n'essimu yange mu budde era bwe mba njyagalidde nze yakizimba si Muwarabu ye yaŋŋamba nti essimu yo gikozesa essaawa bweti ne bweti okugenda okwebaka nze ebyabwe saabigenderako kuba Omuwarabu agamba genda weebaka essaawa 4 naye abagenyi bwe babaddewo oba ekisiibo weebake 7 weebake mmeka nze bwe nva mu kiyungu sisiibula bwe malira emirimu gyange we ngendera saagala kumpita kunzuukusa kuba amanyi ekyandeeta nze ndi muntu sirina ringtone sirina nti oba ekanzuukusa ku makya nze zigenda okuwona ssaawa emu egenda okuwona ssaawa emu nga ndi mpulira era mbazuukuse kati gwe jangu ompite bwe mba simanyi Omuwarabu kankubuulire buli lwonaagenda nga ate tokkiriza nga Muwarabu kutuma bannange mwetume mumanye ekyabaleeta essimu fine tuzaagale naye ate beera ng'okola emirimu gyo Omuwarabu ajje nga anoonya n'awe atandikira okuyomba naawe nga talinaawo buli kimu okimaze bino bye beekwasa obwala ng'olaba laba enfuufu laba wano ebyo byonna bimukomye nga waakajja ategere nti bannange tayagala mugambako nti laba wano laba kubanga olaba laba faani laba awantu kirininga ebintu bibeere sumaati bannange mu myaka 2 omuntu ne waba amazeewo omwaka ebintu ebisinga aba yabitereeza dda ng'ayisaako buyisa naye bano abantu n'omuntu amaze omwaka n'amaze ogumwa ekitundu n'amazeeko contract ayagala amuyise ng'eyakajja Omwarabu ne woba omazeeko olunaku lwo obulungi ng'olumazeeko ne ku last minute ng'ogenda ku buliri ayagala akugamba emirimu gy'ogenda okola enkya gy'obeera gwe enkya olina gy'olaga nze ekyo ekibuuzo nkibabuuza era ebyo baakomadde okubiŋŋamba mubuuze enkya ndagawa n'aŋŋamba ate olagawa otya nti olikuŋŋamba ssaawa zino oba enkya gwe olagawa oba okitegeera balina obubuuzo balina obuntuntu obuyisayisa okifuna bamikwano so nze mbabuulira amazima mubeere muzimbe ekintu kyammwe naawe ali e Uganda zimba ekintu kyo nga waakajja mu kiyumba ky'Omwarabu okay bw'oba omazeewo omwezi gumu era naawe osobola okukyusa embeera kuba omwezi gumu si mingi nnyo n'ebiri naye oli mu mwaka oli mu myezi 7 myezi emeka munnange guma n'empisa zo ze wava nazo e Uganda n'oguma abamu muwulirako mikwano gyammwe mu magurupu babawako amagezi n'ogamba abakusikula bajja kukuleetera obuzibu munnange Omuwarabu ne bw'oneewoomya ne bw'onookola otya tagenda kugamba nti okooye nnyo wuumulamu Omuwarabu ne bwakulaba okuva ku makya ng'oyimiridde ppaka lwaggwe tasobola kugamba nti tuula nga ggwe teweetuuzizza kyova olaba musinda nnyo ebifuba musinda nnyo amagulu manya amagulu ganzimba manya ebifuba binduma fine waliwo baganda baffe abakolera ku gundi abakolera ku pressure naye ndi kugambye ekintu kizimbe nga wakajja wotagenda kusobola muganda wange tobeerawo wotagenda kusobola ng'olaba ndwanye nnyo okukyusa abantu bano naye tebikisoboka mu myezi ng'esatu ago amaka galeke kuba ojja kufuna obuzibu sinakindi bakukole n'ekintu oba kitegeera tegeera amaka ng'onoogategeera waliwo ekintu ky'ogamba nabo ne bapowesaamuko si nnyo gwe sijja kugamba nti bava ku mulamwa nti bapowesa nnyo si nnyo naye waliwo ate amaka g'olaba nga tegagenda soboka ng'emirimu gyawe gijja kuleetera bannange ekiyumba kireke genda mu kiyumba ekirala mu myezi ng'esatu bakukkiriza okukyusa ekiyumba ekyo kyemmanyiiko naddala ffe abajja n'amakampanies oba kitegeera kalama tv mbadde nkyanyonyola naye awo wenkomye kubanga
Mbadde nkyabannyonnyola bano ekifuba kinduma, manya nkola nnyo, manya biki mwepimire essaawa ogambe nti nene essaawa nkola mulimu bwe gutyo mu ssaawa bwe ziti ntuulemu. Oba okitegeera, waliwo abamu abatakkiriza kwebakamu. Tolemerako nnyo ku budde, bw'aba akugambye okwebakamu gwefunayo tayimu yo, oba oweekweka eyo waggulu ng'olina gy'okiriininga eyo mu buzimbe waggulu eyo weebakemu, wummulamu essaawa nga ntono bwe ziti. Oba okitegeera. So munnange ebyo bye byange, mbaagaliza birungi byererera mikwano, mubeere bulungi mwami Kadama TV we bali kutuweereza mukwano. Halo gye bali ku nnyabo. Weebale emboozi yo nja kubeera nga ngisengeka kubeera nga tugiteeka Kadama TV. So katulabe engeri tunakikolamu. Naye nga ngenda kubeera nga ngisharinga ku Kadama TV today oba tomorrow. Okay, so tekina buzibu bambi ngezezzaako. Era mbadde ntidde nti obeera gabadde wansi kuba simu yange eno nkadde naye nga ndi mu programminga kugula simu endala nga nzirayo. Naye tekina buzibu bambisula bulungi.